Namatovu Faridah yesimbyewo mu Namumira wadi ebyalo 6 Kigombya, Wantoni, Kitega, Kikoza, Gunga ne Kavule. Nga women Kansala agenda kika ku municipality. Ogenzo nombuuza mbadde mbavubuka ne kati nakuze. Ogenzo nombuuza nti omuyaga guno oguliwo lwaki nalemedde mu NRM. Ekyamazima ndi wa NRM ate era sawa kukyuka naye abantu b'emukono kyembagalako nti betegereza tebekkaanya bagenda kulonda muntu ani anaatuukiriza ani abakulembera obulungi ani anatwala endowooza zaabwe bazoogerewo nga mu bitundu byaffe byengenda okukiikirira omukaaga era abantu mbasaba buwagizi bwabwe nti ekyamazima ndabika esimu sigijjaako ate nga njabaweereza bulungi ate nze nkimanyi bajja kunnonda tuwadde omuyaga weeguli ne bamanyi ani asobola obabeererawo ebyo era tubifuna n'ekyamazima mbaddeyo neera abavubuka abamu bafuna ssente mbadde nkiikirira abavubuka Goma ne Central Division twagabamu ssente twabalansinga emiruka mu Namumira twawaayo ssente abavubuka b'e Kavule baafuna ab'e Wantoni baafuna ab'omu Kitega baafuna Reza abasinga tubabalansinze n'abatannafuna nga baasaba era bajja funa financial year deni n'abakyala abamu mbalobingidde baide nga mbadde mu bavubuka ninebo ne bafuna ssente za UWEP nga Mugulu mukyala esererwa kuba nti yatuvaako gurupu yabwe yafuna olweyo omu Kitega eyo wansi baafuna omukyala Nakayiza abasinga tubadde tubalobinga ne bafuna Goma ne Central nga tukkaanya kanso yaffe tebadde mu buzibu nti wadde tubadde bavubuka ne mbaddemu n'abakyala nga no batuwuliriza ensonga zaffe twageramu amaanyi nti abakyala batuukirizibwa ebigendererwa byabwe deni n'abavubuka sigenda beerabira kubanga era mpise mu bavubuka be bandeze ne banfuula kino kindi okuba nti ensi emmanyi era nabo tugenda tutambuliramu nabo ate kana akalu kalungi nti tukulembera bonna wali mbadde ku bavubuka ne kati nkulembera omukadde omukyala omwami n'omuvubuka omulenzi n'omuwala.